Maiko Serobogo emyaka 65 ng'avuga motoka ekakirya kute mukyalo Margaret makumbi emyaka 9 mu bwenzi namusangiza Dr. Idrisa Kasozi nga bayingira ekikomera mwasula. Nyimiridde omukyalo wakasolya wandaba nyimiridde ku mudaala gwe n'akuba essimu kati amaze okuba essimu n'obaawo gaanya badde mu kinu n'akubutuka eri bwatemmanga n'essimu zino enene basituse najja n'amu aginga bamaze mu aginga ne bakkirira. Bano basanze ku poliisi Uganda mu disitulikiti wa Kisonga bali mu kwevuma. Serobogo okukwatira mukyalo Mbwenzi kijja okwemulugunyako nga aludde nga munoonyeza okubanga ekiseera kyonna amugamba nga bwalina gy'agenda ye gy'atategeera. Serobogo atutegeeza nga zibadde esseeyo mu myaka ngezi mukyalo Makumbe n'amukubira essimu nga mubulira nga balina ddiiru gy'agenda okutula ekakiri. Nagamba ngenda muteeka ewaka waliwo kaddiiru ketugenda okutulawa ennamayumba ketugenda okutula ennamayumba ne mugamba kale engeri gyakolera kakiri yageze okulanga mukyala we alinnya takisi ngidde e Kampala. Ono yafunidde bodaboda okugoberera takisi eno naye bwe yatuuse mu maaso ge n'eyimirira era n'esoga takisi n'atula okuliraana kondakita ng'ate mukyala we atudde ku ntebe ey'omu maaso. alinnya takisi n'efuna bodaboda negigamba njagala okugoberera takisi eyo nettego wa bodaboda n'agigoberera kati ebadde etuuka enkoowe n'enkonkono wa takisi naggulawo ne mudde emabega. Olwavuddemu n'atandika okubalondoola era agenze okulanga mukyala akuba essimu olwo omusiguze naye n'atuuka. Serobogo teyabalinze kuyingira kikomera bw'atunabakwata ye dokita n'amalamu omusulo. Nanneega ne yeekanga bw'ati kyavuga agamba omusajja onsita bba wange wuuno omusajja n'ambuuza oyo mukazi wo ne mugamba ye mugamba Sseruganda gwesikulinaako biki buzibu. Omusajja n'ayingira geeti omukyala ne mugamba bulijjo obadde weegana sikutte. Serobogo atubulira nga bwe yakola ne Makumbe emyaka 13 era nga balina abaana bana nga babeera kakiri nga n'omwana omuto Makumbe amulese mulwadde. Mumaze n'ebbanga ki? Emyaka 10 n'egyo. Muli n'ono? Omwana omukulu wa myaka 12 twayagalana siryampeta twayagalana 2022. Makumbe obwedda ayogera ebitakwatagana ng'agamba nga Serobogo bw'atamumanyi era si bbaawe. Omumanyi? Tomumanyi oli? Ono oluvannyuma tubuulidde ekimuviiriddeko okwenda. Poliisi emulagidde okugyamu engatto wakati mu kwebuuza kyakoze kubanga litannabba ku kintu kyonna. Ye Serobogo atuwulidde entezo nga ziraba ku poliisi ekakiri nga n'ebengana za Makumbe okuli ne ssenga we babimenyiiko nga mukyali wa Suso Bwenzi naye abeera tamukwata nga lubona. Negenda ku poliisi ekakiri nenyanjayo ki ensonga zange senga natuyita nabuuza olina omusajja agamba senga okumanya omukazi omusajja yampaayiriza sina musajja n'omundi eki n'omu. Obudde olukedde Dr. Idrisa Kasozi gwe bagamba nti yabadde mukyala wa Serobogo ng'ali ku poliisi n'atuuka ono naye bamutuuzizza mu nsonga ezo. Abateesi bavumidde ekikula ky'omukyalo n'okwenda nga weebaliza Serobogo obutalusa ku bantu bano bulabe. Kati yamukwatidde mu bwenzi amaka gafudde abaana agenda baleka awutali so si kirungi. Omukazi bw'abamwera nibwokola otya era asigalamu. Bano era boogeredde Dr. Kasozi amafuukule nga basusizza obwenzi kubaliko omwana gwabadde yawasa naye n'amugoba olwala kufuna muka munne. Batuusa Abu yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.